eddala nze abudonyugunyi nenza bane mukubereko Abudu mu ngalo omulundi omulala. Abudu ono waddala nnyo eri mukwano gwe Baby Deo kubanga ne bwe nabadde mbuuza waliwo omu ku bantu baffe abamita Don Honest gwe namukubidde ku makya nga mpulidde amawulire ne mugamba ensonga za Baby Deo tuyinza zitandikirawa naŋŋamba nyugunya bwe namugambye era ndowooza yeyakusanze ku mochari namugambye simanya ni gwe tuyinza tandikirako naye following up naŋŋamba mpuliddeko nti omulambo bakututte mu mochari namugamba ddukawo situfune amawulire naye era bwe yatuusewo yakusanzeewo naye nga naye yaŋŋambye nti mbantu bonna nnyugunya so weebale kubeerera muganda we kama mulungi nnyo sebe weebale pozi nze kyenyinza okubagamba mikwano gyange nti music yono ali bubi omuntu yenna aliyo nga takimanyi ng'oyimba then wakyaliwo obuzibu bw'amaanyi kubanga nze omu ku bantu abayimbyeyimbyeeko ku nnyimba eziwera ate Mukama nampa n'omukisa n'ennyimba ennyimba ne zitunda mu mawanga amalala mangi nnyo so kitegeeza nti nfunyeyo kasente akayinza okuba nga si kangi nnyo naye bwe tugattako abayimbi ba Uganda wano abakyafunye omukisa nze omukubo nandibadde nga ndi eyo neeraga bwerazi nga sefa nayo saagala kumanya kubanga sisobola kusula njala wetwogera olwaleero sobola ofunayako okulya akatono nandibadde neeraga nnyo nga saagala nakumanya association federation wati mumumanyi asitanze empiseewo naye empungu terya bire ne bw'obanga ogenzewa nze ndi mwana Munnayuganda nzaaliddwa wano wenkulidde wengenda okuziikibwa kinkakatako okudda ku ground nentereeza so that bato bange abagenda okuddawo baleme kusanga bizibu nze byensanze kubanze ensanze ebizibu bingi nnyo okusobola okutuukako wentuuse olw'ensonga nti music ali bubi olwaleero bw'otunuulira abaana ba Baby Deo nga babaleese wano babasabira obuyambi okubaweerera ate ng'ayimbye ennyimba abantu ze bamanyi eziwera n'amakumi ndowooza nga 2 then kyennyamiza nnyo kubanga ate omuntu bw'amala okuba olima ne lutunda eggwanga lyonna eggwanga lino tuli abantu miliyoni nga 45 katukitwale ndi ku 45 zonna tezisobodde kwagala Baby Deo emiliyoni emwagadde oba emitwalo 5 ne bw'aba oluyimba lutunze siringi 5 tayinza kuddamu kufanja n'ebyo byonna nga tebikola ki nga tebiriiwo so nze okujja mu bino okwekwatakwata tutegeke music nyingire mu associations federation to organize my fellow musician not because mbo ndi wano mbo njagala nnyo ebitiibwa njagala nnyo okumpita president no but it's because one time bwetubale tuterezeza music kumakinga sure nti asobola okukola sente nga wadde tetumaze erinnya ku stage kitegeeza abaana bange benzadde oba abazzukulu era bajja kumala bali ku street yensonga lwaki tukola ki tuvaayo ne tubyenyigiramu kumakinga sure nti at least future esobola okubeera bright guno omulimu ki gwe tulimu nga buli alwala bamukolera washing simanyi something afudde ate naye batandika omusondera akabbo kitegeeza nti nekintu kyetulimu naffe kyamuzannyo kirya olwaleero ffe tuyimba enkyabaana baffe betuzadde oba bakazini oba abaana b'abawagizi baffe bwe tuba tetutereza mulimu guno tugenda kumaliriza nga tetulina kyetukoze because any successful person without a successor is a total failure so saagala abavubuka bandabe mu bino ebintu batandika okumpisayisaamu amaaso oli atandika okulaba nga atalina makulu no my friend I'm here to put something on the table in my capacity as Eddy Kenzo because I have a voice. I'm just here to use this voice. Ndi wano okozesa eddoboozi lino Mukama liyampeddene okusobola okuyamba ku buli omu nammwe muleete agammwe buli omu agatte
tusobole okutereeza omulimu gwaffe kuba gwe twalonda. Kitegeera temuddeeyo waati no. Kubanga nze okuva lwe natandika okuyingira mu bintu bino sifunangayo sente yonna kuva wantu wonna wadde omusaala no. Ate nga nze everyday bantu bafuna obuzibu byenjawulo, abantu bembeera nabo bakimanyi abayimbi, ate mbawaayo nga nzija ku musaala ogwange just because njagala okubazzaamu amaanyi nti bane tubeereewo tukiremereko, kubanga tutaaveeyo abantu nga ffe okukwatirako tetulina gye tugenda genda. Shege bintu bingi bimubaddemu bino ebya association what bibaddewo for over 7 years. Nothing, total nothing. Wano sister waffe Evelyn Lagu yalwalira emyaka emeka buli muntu ng'akimanyi, bwe yafa tebasobola dde omuleetako wano. Okitegeera naye ng'obukulembeze bubaddewo emyaka simanyi 7. Then what is that? If we cannot achieve anything in 7 years, then what? You understand? Kitegeeza myaka 7 bukulembeze we buli Kenzo tabirimu, Palaso tabirimu, Shiba tabirimu, Gon tabirimu. Then what is that? You understand? Then what is that? Kitegeeza tulina okuyimuka tugambe what is that. Kubanga waliwo obuzibu, tewali copyright lo, digital yakamalawo emyaka 10, amendment 0. Tuli wano National Theatre yino bagamba yabayimbi tokkirizibwa wadde olinnyawo emmotoka ogipaakinga osasula what and what. Then what is that? Then what is that? Naye ate mwene muddeeyo abantu abenoonyeza ebyabwe, the same people ababibaddemu emyaka simanyi 7-10, ate be babazza ebbali ate ne babakonvinsinga ate ne mubakkiririzaamu nga temulina wadde amagezi agayinza obbabuuza ebbanga lyobimazeemu okoze ekyo onaabitereeza leero. Oyinza otya okuŋŋa nti osobola okuweesa entebe n'ogiteeka awo nkuwe sente ogenda oginkolera nga tokolangako yadde etulwako omuntu omu. Tosobola kola ky'otamanyi. You can only deliver if you have ever delivered. Simple. Si bwe kiri? So tetuli wano simanyi kujankana, simanyi kwawukana, simanyi kola ki. No. You can only discover some leaders when there is a problem. Kati nze bino nandi bibadde mu dimpu president. Kati bompita president nenfuna ki? Webale nnyo. Nenfuna ki? Webale nnyo. What do you get? What? Already nyina erinnya Eddy Kenzo limanyiddwa ensinga bimeka. Then president, what is that? But I'm just here to solve a problem. You need to know. You know? Kubanga erinnya lyange lyennyina bwe nvaayo ne mpita bannamawulire bano ne mbagamba ne waliwo ekizibu kakiripu ako kandigende walako. Si bwe kiri? Kati bwe ngatta eddoboozi eryange ne mpita ne bano banange bentulwanya olutalo ne twegatta ne banzira wano ne tugamba yes era kagenda walako. Ekyo kye tuliko. Temubuzaabuzibwa mutwajja wano simanyi kola ki, simanyi kola bino, simanyi kola biri. No. Like for example lwaleero Baby Deo ono mumulaba ali wano ku National Theatre, bannamawulire nammwe mutudde bulungi tewali. It is because nze namumanya nnyo nga tutandika mu biseera byange ebyokutoba nga ntandika music natoba ne Baby Deo Nange bwetyo. era nentuulakako naye ku boda nga tugenda muzijja mu session. Olumu nensookawo naddawo ne tukalinnya ne katutwa nga ntambulira ku boda ya Baby Deo. Yensonga lwaki nsobodde okukuba wano essimu ne mbagamba nti nsaba Baby Deo ajjewa nga saagala na muntu kumbuuza mbu ati Baby Deo yaani kuba nze nkola ki. Naye kati gwe mukwano gwange gwe saakula naye ani agenda okuyamba? Obugalo. Okitegeera ani agenda okuyamba? Obugalo bwa Kenzo bannange. Ani agenda okuyambako? Kitegeeza engeri gy'oyinza okweyamba olwaleero kwe kutegeera ekituufu nti amazima gali nti ebintu ebbanga lyonna bibadde si bitereevu nga music mufu, music kiwowongole, twasigaza ka stage kokka woolina okulya. Kakati ka stage ako nako revenue ne bakayingira musima otuula wano owa revenue wano.
osasula cases simanyi council simanyi diso simanyi nema simanyi ani ate nosasula ne kati that is simanyi triple something taxation siwe kiri ebyo byonna tunabitereza tutya ng'onadde eno abo bayaye bino byagera biti simanyi kibiina kino simanyi kibiina kiri bino si bya bibiina bino byakutereeza mulimo guno muve mu bintu ebyo bwe mba mugamba nti nno simanyi federation simanyi temugikiririzaamu kakati gwoyinza otya okutereeza ekintu kyotalimu gwe jangu munda bw'omala okitunulamu kaayanira omwo nti kino kifu nakino kifu nakino kifu ate oli eri ate okaayana what is your problem obuzibu obadde ki gwe bwoba oyagala okutereeza jangu owandika omukono ogambe bannanze ebyo sibikoze eki sibitegedde era obeeko n'ebibuuzo n'ebyobuuza nti bane wano nawano tutuuseewa akati sandyagadde nnyo mbeera awo twakulengezze nze omanyi me am not a politician sajja wano mbu nze kola byabufuzi najja wano okutereeza omulimu gwange gwe nnwaniridde nze nyina katalogo nnene nnyo naye bwe naafa tegenda ku making a sense ngeya sebata bweta making a sense today ngeya basude bweta making a sense today ngeya kafero bweta making a sense today naye yange teri making a sense senga n'abasirwanye nga nkyali mulamu kyendiko ekyo kyenkola ki kyendiko okitegeera so ndi muganda right so nze Deo mubeereddemu nnyo era mulwaniridde mikwano gye abayimbi ne bawagizi be bajje bamulabeko abayinza obutasobola genda mu bende mukwano gwange gwani agenda okulwanirira kubanze oli natoba naye Baby Deo era n'abakimanyi bakimanyi twatuulanga naye ku bodo okwo ne tugenda ne tutoba ku waleti tugenda ne tutoba mu viiki ekireka ne tugenda ne tutoba ebwayise mu Lions ne tugenda ne tutoba ku jam session zonna zemumanyi ezaabangawo na wano ne tujja ne mu studio ne tugendayo nga ntambula naye ku boda kyova olaba mulwaniridde nga nze Eddy Kenzo wa leero mukwano gwange gwani agenda okulwanirira eno yessaawa gy'olina okukola ki okutereeza ebintu ebyo to making sure nti osobola oyimbayo akayimba kamu ne kakoleyo ku ssente mufo kyokuddawo ne mubuuza abantu ng'aba UPRS ebibuuzo ate mubibuuza federation etannaweza na mwaka mulina ekikyamu mulyoke banaye sijja genda nnyo wala naze wano kumbagira muganda wange Baby Deo naye oluggi lwa federation association ezikkiriziganya naffe luggule buli muntu yenna awulira nti waliwo kyotannategeera jangu obibuulize munda okitegeera twatandikawo sako abantu bagijoyininze abalala bakyajoyininga sente ezatusuubizibwa I think by next week okusinziira ku follow up gyendiko twandiba bayinza otuwaayo ko kaba kyakasooka togenda kuzifunako nga toli mu sako kubaza sako muleme kuddeyo ne mulowooza mbwe woowe bino si bya nduulu bino bya ddala bya mazima bya kuyamba industry bya kuyamba abo abaagala okukola ki okuyambibwa si bya bakaayanyi otolooza mbu ojja kaayana nnyo tuddeyo tugambe gundi yakaanye bintu bya kukolagana n'abantu baagala kulaakulanya music waabwe jangu mu sako bakuweyo ke bakuwa genda okole mu video genda okole ki pola tukuyambako ng'oli mu system entuufu ey'okuba nti tutereeza omulimu nga bwe tulinda okusayingira copyright law yaffe n'okutereeza ebizibu ebyenjawulo tulina wano reality gundi CMM ko UPRS nayo yennyini tennatereera omuntu ne bwafa tebacontributing teri kyeboogera temulina bye mubabuuza muli kufa abaza okwerwanako mutuveeko otherwise temunaana kulaba true colors zaffe
tubbiddwa emyaka n'emyaka, nze sifunangako yadde 10 okuva mu UPRS. Telekozi ziri ezikozesa music waffe tezituwangako yadde 10. Nze nange kenyini, nze Eddy Kenzo wemba sifuna ogenda kuzifuna otya? Basolooza tebazituwa. Musirisi muli ku federation eri every mwine nugu mulume. What is your problem? Sebuziru bwanjoka butanyinizo. Tuzze wano okulwanira omulimo gwaffe nga tukolagana nammwe kennyini, ate mmwe babakutte babawuddaasizza mutandise okwerumako enkuta mulinga akasaanya akali omuti ne kafa nagwo. Bantu bange muzuukuke tutambule. Okyegeera ebyo nombyogero olw'omulenzi azze n'ayimirirawo ntudde wali awoza nze sikukiriza, tonzikirizamu nakukola ki? Olina ky'ommanja wampola nakunyagako nkumanyi. What is your problem? Because owulira mu mawulire. Sooka ojja otuule mu meeting, leeta ekiteeso, jangu okole ripooti nti ku lunaku bwe lutwateesa kino tekyakolwa bino. Naye ebintu ebyo mubiveeko bantu bange, tuli baavu. Mujje tusooke tufune sente. Twagala ki? Twagala sente. Temuddamu ebintu bya kyavu. Twagala sente. Tosobola kulwana lutalo lw'otamanyi. Jangu munda, jangu, the door is open. It is for musicians. It's Uganda National Musicians Federation. Twina association otwogerera nga 25. Twayita ne mu sub-regions ne tutuuka Uganda yonna nga twagala n'omuntu we wansi ayimba culture music we waabwe nga wano mu Buganda bwe tuyimba engoma eŋŋanda naye abeere beneficiary. Twatuuka mpaka ku kyalo, kati obuzibu buliwa. Jangu tukolagane tutwale mu music mu maaso, jangu tukole system kino ekifo kireme kubeera ky'abayimbi banene bokka. Nga nawe Mukama gwayambi n'oyimba ennyimba zo 5 ezitunda, ojjeko wano kuba ofunye abawagizi bakulabeko. Niyo oyinza otya okuŋŋamba nti Baby Deo takolifayinga kuba wano ku ddiiru ki muganda wange? Ayimbye ebyalo n'ebala, ayimba ennyimba ezitambudde mangu gonna, bamuyise buyisa mu kolido bwe bati bo gundi yafa bamuziika, naye nga Baby Deo ani atamumanyi? N'abalala bangi abali wano abalina amanya naye ng'okimanyi muze sikolifayinga kubeera wali. Lwaki? Because ebintu si biki, si bitereevu. Until nga tulina federation yaffe, tulina association zaffe, nogabana egundi alimu obuzibu, kubayo kusimu ku federation kuba ku theater. Okakana ebintu bijja kuba bikola ki? Omuntu atakkirizibwa kulemberwa kitegeeza nawe toli mukulembeze. Osobola kulembera senga oba okkiriza okola ki? Okulemberwa. Mukkirize tutereze music nga tuyita mu Bwasseruganda, nga tuyita mu bumu, nga tuyita mu kwekkiririzaamu. Ensobi mujje tuzitereze, tutereze omulimu gwaffe, y'ensonga lwaki tuli wano. Saagala kubanga nze nsembye okwogera, njagala abantu abalumirirwa Baby Deo n'emikwano gy'abamumanyi bajje bababuuzeeko akagambo kamu bubiri, so sijja genda wala nnyo. Naye nga ffe ku federation oluggi lwaffe luggule, tebakulima mbwe eri gwe twali tusibidde ebweru. You are very welcome. You are welcome at any time, anytime. The secretariat is always open. Office yaffe nzigule from Monday to Friday. Come. Bw'oba nakyo tategedde obuuze. Kifo ky'okuddeyo n'okaayana mbu wawulidde boogera. Towulira. Bali boogera naye ggwe ogamba ki? Bali bagamba. But what are you saying you? Gwe nga ggwe ogamba ki? Bagobyeko. Era byeko. So bambi mbaagala nnyo. Nsaba Mukama abawe omukisa. Nsaba tukolere eggwanga lyaffe nga tuyita mu music waffe kuba guno gwe mulimu gwaffe.